kitalo nnyo nyini ddala amawulire si malungi webukeredde olunaku olwaleero nga okufa kw'omukama owa Tooro kumaze okubeera nga kukakasibwa obwakabaka bwa Tooro era nga alinga katikkiro wa Tooro mu kiseera eky'amatumbi yavuddeyo n'abeera nga ate akakasa amawulire gano nga omukama owa Tooro oyo Nnyimba Kabamba Iguru bwavudde mu bulamu bw'ensi eno. Olunaku olw'ejjo amawulire gasaasaanye ku mitimbagano egy'enjawulo nga galaga nti omukulu omukama owa Tooro avudde mu bulamu bw'ensi eno, so nga ate obwakabaka bwennyini bwavuddeyo ne buwakanya oba ne busambajja ebigambo ebyo wabula ne butegeeza nti ono kabaka owa Tooro ali mu mbeera eyeetaaga essaala ezaabo oba oliawo abamwagala n'abamwagaliza ebirungi. Kyaddaaki okufa kwe kwamaze ne kulangirirwa mu kiro nga ssaawa zikunukkiriza okugenda mu 5. Kwanirizaako butereevu ku mukutu Viki Exclusive yonna gy'osinzidde okubeera nga ate otugoberera munnange. Gwali mwaka gwa 1992 ennaku z'omwezi zaali 16 omwezi gwali gwa 4 gy'emyaka kaakati 34 bukyanga oyo Nnyimba Kabamba Iguru azaalibwa oba bukyanga ajja mu bulamu buno obw'ensi. Azaalidde ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini ogw'omunaana omwaka gwa 2026 obukama obwa Tooro lwe bwaguddemu ekyekango oba lwe bwaguddemu ekizibu kino. I don't know oba kiba kizibu naye bwe bwafunye ndowooza amawulire ag'entiisa era amawulire agatabadde malungi yadde n'olunaku n'olumu. Kakati Lukira Basajja omukama oyo Nnyimba Kabamba Iguru Lukindi owookuna ono yatikkirwa ku bwakabaka obwa Tooro ng'alina emyaka 3 n'ekitundu era abajjukira obulungi gwali mu mwaka gwa 1995. Ono nno lwe yatuuzibwa ku ntebe oba lwe yatuuzibwa ku Namulondo y'obujjajja obwakabaka obwa sides eza Tooro. Kakati ono ye yadda mu kifo ekyeyali kabaka owe-12 mu bwakabaka obwo bwa Tooro era nga ye yali taata we omukulu omukama Patrick David Matthew Kaboyo Rwamuhokya Orimi yali kabaka owa Tooro owe-12. Kakati ono yabadde kabaka owe-13 mu bwakabaka obwo bwa Tooro era nga mu byafaayo ye kabaka akyasoose okutuuzibwa nga muto. Ono yatuuzibwa ku Namulondo y'abajjajjabe ng'alina emyaka 3 n'ekitundu. Ebiseera bye ebisinga byonna abimaze akulidde ku ntebe ey'obwakabaka obwa Tooro era y'omu ku bantu ababadde basinga okubeera bakabaka abato naddala mu bwakabaka bwa wano mu Uganda. Kakati omukulu oyo kakati nga ye mugenzi afudde era nga ono alesse omuntu agenda okubeera nga atuuzibwa ku ntebe y'emu gye yatuuzibwako emyaka kakati egigenderedde myaka 31 gyabadde yakamala ku Namulondo y'abajjajjabe oba emyaka 31 gyabadde yakamala ku ntebe eyo ey'obwakabaka bwa Tooro. Kakati alesse omwana anaatera okubeera nga naye atuuzibwa. Amawulire gano gakakasiddwa katikkiro we abadde alina okubeera nga ate atuwa amawulire gano. Kakati obwakabaka obw'enjawulo okuva mu kingdoms ez'enjawulo obubaka bwolaba buva ojja kubuzaayoko waggulu bubaka buva wa Kyabazinga wa Busoga ono nno nga naye ye kabaka ow'obwakabaka obwo obwa Busoga. Yagenze mu maaso naye n'okubeera nga ate atuusa bambi amawulire ag'okusaasira eri baganda baffe ab'e Tooro era nga Kyabazinga naye mu ddakiika ndooza nga 43 nga amawulire g'okufa kwa King oyo gamutuuseko yawandiise obubaka obwo ng'agamba nti yeegata ku famire ey'olulyo olulangira okubeera nga ate agisaasira naddala obwakabaka obwo bwa Tooro olw'okunyolwa kw'okufa kw'omuntu waabwe ow'ekitiibwa omukama oyo Nnyimba Kabamba Iguru Lukindi owookuna era nga ye nga omukulu Kyabazinga naye agamba nti bafiiriddwa nnyo nnyini ddala ebyensuso omuntu abadde ow'amaanyi omuntu abadde ow'omugaso eri Uganda
n'obwakabaka obwa Tooro okutwaliza wamu. Baganda bange abe Fort Portal mbasasiddeko nnyo nyini ddala olw'okubeera ng'ate muvirwako ow'ekitiibwa kabaka wammwe. Kakati kabaka ono nga bwe nkugambye nti yatuuzibwa nga wa myaka 3 n'ekitundu, ebiseera bye abikulidde mu ntebe okusoma asomedde mu ntebe obwa Tooro. Ne Ssaabasajja Kabaka ndowooza bwe yali omukulu ono avubuseemu nga asuumuseemu okuva ku myaka emito. Ronald Muwenda Mutebi owokubiri empologoma ya Buganda yagenda amaaso n'okubeera ng'ate esibirira entanda ey'amaanyi kabaka ono wa Tooro okusinziira ku myaka gye yali atuuseemu bwe yali akula. Kabaka ayina bingi bye yamusibirira. Kabaka Ngambo waffe owa wano wa Buganda emyaka egiyiseeko emabega ono bwe yali asuumuka okubeera ng'ate ava mu myaka emito ng'ayingidde emyaka emikulu egisobola okubeera nga gyetegerera n'okutwala obwakabaka bwa Tooro mu maaso. Kankujjukizeeko ko katambi kano gwena katasobola kumanya bimu ku ebyo ebyafaayo. Nkimanyi ogebuuza abadde alina omukyala, abadde alina abaana, and all that kanzije mbeere ng'ate mbikuwa. Batuweeko katambi ako. Tooro has a bright future. Happy birthday, dear King. One of Oyo's guardians, Buganda King Ronald Muwenda Mutebi, is happy to see that Tooro's king has come of age. This was not something that I found a burden. In fact, it was like taking on the responsibility of looking after a younger brother. The Kabaka has these words of advice for the people of Tooro. But I asked the Batoro to support him in every single way possible. Now with the king coming of age, the people of Tooro have been asking themselves, will Oyo get a queen? We put this question to the king himself and the queen mother. Well, I'm not really thinking of getting a queen right now because, as they all know, I'm still studying and it hasn't really been on my mind. But, you know, when the time comes, yes, I will. Well, I'm praying to God. God to provide them a queen or a mugo. Time will come. I know time will come for that. But by now, I want him to dedicate himself and to study. Very important thing, especially for the youth. You know, with that, we can ensure. Awo kabaka owa Tooro omugenzi kati yali aweza emyaka 18 era nga yali asajjakulidde ddala. Ekibuuzo kyali kinene nnyo mu kaseera ako obukama obwa Tooro oba abatooro kye baali babuuza nti kakati agenda tufunirayo maama, agenda tufunirayo Nnaabagereka, agenda okumuyambako okubeera ng'ate atambuza entebe ey'obwakabaka obwa Tooro. Naye ye mu myaka egyo yagamba nti tekinnaba kubeera ng'ekyo kimujjira mu bwongo olw'ensonga akyasoma, akyalina emisomo gy'akyalina okubeera ng'amaliriza. Naye n'agamba nti enteekateeka mu maaso eyo kabe kasinje kirituukirira. Agenze okuva mu bulamu bw'ensi nga alesse omusika, era obwakabaka obwa Tooro bwategeezezza nti bujja kumutuuza ku Nnamulondo y'abajjajjaabe, naye okubeera kabaka wa Tooro okumeka ow'Okumi-na-5, naye ekyo bajja kukikola ndowooza nga akaseera akatuufu katuuse. Era nga naye mu kaseera ako boolaba bwe yali omuto yali atuuzibwa butuuzibwa, ogwo gwe gwali omukolo ogw'okumutuuza ku Nnamulondo y'abajjajjaabe oba ey'okumufuula kabaka ow'e Tooro. By then yali alina emyaka gyali 3 n'ekitundu, era ogwo gwe gwali omukolo ogw'amaanyi ogwali ogw'amatikkira. Kakati era ogwo gwamutwala nnyo mu byafaayo ebyokuba nti ye kabaka eyali omuto oba ye kabaka eyasooka okutikkibwa nga muto ku myaka egyo. Era omutonzi abadde tamukoze bubi, omusajja abadde muyivu nnyo, ate abadde kabaka ayagala okwasosietinga ennyo n'abantu be. Abadde musajja atalina nnyo mutawaana, egimu ku mikolo egy'enjawulo gy'abadde alabikirako ng'olabira ddala omusajja alikamu
era ng'ono afiiridde mu Texas mu ggwanga lya America okusinziira ku mawulire nga bwe twasobodde okubeera nga tuga receiving afudde essaawa zikunukiriza okugenda mu nnya ez'omu matumbi oba ez'ekiro era amawulire ago ndowooza gagendedde ddala maaso n'okusaasaana obudde we buviiriddeko eddiba. Kakati waliwo era akatambi akabadde kali kubeera nga katambula ka muyimbi King Saha gye buvuddeko yali ayimba n'alaga nti obwakabaka obw'enjawulo wano mu Uganda buviiriddwako abantu baabwo ababukulembera. I remember King Saha mu luyimba luno yajjamu lyrics zaalwo n'atuuzaamu lyrics ze tuyita eza freestyle okuyimba ku ebyo ebibeera biriwo muno mwe yalagira obwakabaka obw'enjawulo bwe bufiiriddwa abakabaka baabwo era n'alaga nti n'omukulu ono oyo nnyimba Kabamba Iguru ow'oku 10 n'abameka ow'okumi n'abasatu nti naye ayinza obutasimattuka. Ebigambo bino sandyagadde nze ng'omuntu bigumiza okuleka okuwa eyabiyiiya era eyabiyimba Pavini mpaako ko katambi ako tuwulire ebigambo bya King Saha bye yayimba gye buvuddeko emabega ng'eno embeera gye tulimu tennaba kubeera ng'etuukawo babituwe. Kabaka w'Abanyankole bamugyawo danyabula Kabaka w'Abanyankole bamunyaga mbabuulire Kabaka we Kasese naye era mama bamuwa Kabaka we Kasese bamukuba kiro walayi naye era bamulya Kabaka we Tooro akyalya nabo najja kukiraba Kabaka waffe naye twamuwoninga naye era babulire. Oyo ye mwana mulenzi King Saha akatambi ako bwe bumu ku obwo buli mu sparking around the social media nga bulaga nti yayogerako ku nsonga z'obwakabaka obw'enjawulo naddala obuli wano mu Uganda era mu luyimba olwo owulira nga akunnyonnyola obwakabaka obulumbiddwa omuli obwakabaka bw'e Kasese omuli obwakabaka obwankole obwaggyibwawo n'alaga nti n'obwakabaka bwa Tooro bugenda mu maaso n'okwekulubeeseza n'abantu abajjawo ate obwakabaka and of course n'ategeeza nti ne kabaka waffe wa wano Ronald Muwenda Mutebi naye y'omu ku abo be bagezaako okugamba ye distancing wala n'abo abalabikanga abataagaliza birungi bwakabaka. So tutuusa okusaasira kwaffe eri baganda baffe Abatooro abaana be Fort Portal mbasaasiddeko nnyo ebyensuso era tugenda kuba tubawa updates enjole ya kabaka wammwe wenaaba etuusiddwa wano era tujja kuba tubagamba enteekateeka zonna nga bwe zinaatambula mukolo gwa kumusiibula buli kimu ojja kubeera ng'ate okitegeerera ddala bulungi nnyo nnyini ddala ggwe agenda maaso n'okubeera ng'ate otugoberera ku mukutu guno ogwa Viki Exclusive. Eyali maama oba abadde azaala oyo nnyimba Kabamba Iguru ye mukyala gwe bayita Omugo Besti Kemigisa abadde amuzaala then taata ye Omukama Patrick David Matthew Kaboyo Ramuhokya Olimu owekumeka owokusatu. So ono wakuna naye mu bwakabaka bwa Tooro abadde mu kabaka wa 13. So byebyo afiridde ku gy'obukulu 34 ebisigadde tujja kuba tudda. Yafudde jjo ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi guno gwennyini ogwa August 2026. Enteekateeka esingakaawo tujja kuba tudda tuzibategeeze. Mubeere bulungi, mbasiibudde, mweraba. Amanya gange nze Kibira Hassan okuva mu Kibira Construction Company Limited. Tutunda amataka, tuzimba amayumba, tuddaabiriza amayumba, renovation tugikola, tusima amazzi. Ffe aba Kibira Construction Company Limited tutunda amataka ag'ebyapa ag'endagaano ku makubo ag'enjawulo okugeza Hoima Road, Bombo Road, Masaka Road, Mityana Road. Ate tukiriza ne Kibanja Mpola. Osobola tukyalirako ku ofisi zaffe ezisangibwa Ssenge wa Kiso oba tukubire ku masimu gaffe 0755 36
37 82 ojje tugende mu maaso n'okwogereza ku bizinesi yonna gy'oba oleese mu ofiisi yaffe nga bwe nzoogeddeko waggulu. Tujja kwataganira wamu kubanga bye tukola tubikola nga biri mu kkubo golokofu. Buli kimu ekigwa mu construction company tukikola. Bw'oba olina ky'oyagala okwebuuza era tukyalireko ffe bakibira tukubire buli kimu tusobola okukimala. Ntuusa omukisa okubabuuzaako nti assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aba QYT Healthcare Traditional Chinese Medicine abasangibwa Nansana ku Yesu Amala mu maaso ga Total ku kizimbo kuliziwa Hair Academy bakutegeeza nti weebali nnyo okujjanjaba endwadde ez'enjawulo omuli asthma, sukaali, fibroids, ssenyiga w'ekibumba, hepatitis A, B ne C, abasajja n'abakazi ab'enyooma mu nsonga z'obufumbo, abaludde okufuluma kiyite constipation, omugongo oguluma, amagumba gakumeketa, alumizibwa mu nnyingo n'endwadde endala nnyingi. Balina ebyuma ebikebera endwadde mu buli kitundu kya mubiri eby'omulembe wamu n'abasawo abakugu mu kujjanjaba. Ate jjukira nti bataddewo promotion ng'okukebera omubiri gwonna kwa siringi $3 zokka. Kale yanguwa ofune obujjanjabi obw'omulembe anti obulamu bugagga. Okumanya ebisingawo ku bino bakubire ku 076 461 36 Assalamu alaikum wa rahmatullah. Abaddu ba Allah n'abazaana be abasiraamu n'abatali basiraamu mbazigirira omuddu wa Allah Kakensa Professor mu kulumbeddwa ku buli nsonga zonna. Ono si mulala Haji Najibu basajja baka. Ono alumbeddwa ezitebenkeza obufumbo, edduwa ezikuwa obwenkanya nga wanyagibwako ebibyo oba nga waferebwa, edduwa ezigulawo enzigi erimu abaagala okgenda ku byeyo n'obeyuka mu nsi eno. Mwe abali ku byeyo abaagala empapula z'obutuuze edduwa weeziri, edduwa ku ndwadde, edduwa ezikuuma ekintu kyo, edduwa ezikuba abalabe, edduwa ezikuba abalogo, mmenye kindeke ki na buli dduwa yonna gye baweetaze ate nno ku buli nsonga.